وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda marungi era amajjuvu agatali mbukendeevu bonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah omutonzi wange, Allah omutonzi wammwe, Allah omutonzi wa buli kimu. La ilaha illa hu, teriyo mutonzi atali Allah subhanahu wa ta'ala. Ebisinzibwa bingi ebitali Allah jalla jalaluhu, olwo abasinza amayembe, waliwo abasinza amayembe, abasinza emisambwa, abasinza ebiteega, abasinza lubaale, waliwo abasinza abalongo, waliwo abasinza ebisolo nga yebosa nga talya ndiga. Tulinawo bakoddomi bange bamubiru nebemmamba yesigaddewo mu nva ali ennuma, bo basinza mamba. Waliwo bakoddomi bange bamugerwa basali, abo bo tebalya byenda, kabiro kaabwe. Waliwo abasinza obuko, mbw'olina nannyazaalawo ng'okankana, mbw'olina nassezaalawo ng'okankana, era bani Allah yawukana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gwe tolaba nti bw'otunulira omuntu asamira kikwewuunyisa gwe atasamira? Kati naye ono yagenderera ki okusamira n'alekawo Allah? Ekyo Allah yagondeza kigondeze okubanga gwe tosamira, ye kikyazitoye gyali. Kati gwe togenda mu ssabo naye ate osanga nnyazaalawo ng'odduka, ne bakusomera batya nti onabeera maamawo, ne gundi yakwata nnyazaalawo mu ngalo, gundi yamuvuga ku piki teyakankana, nvaako ndeka. Temuwakanya bintu ebyo, eddiini weeri, naye ssebo wallahi okutya kwowulira n'okuwakanya ne Dawuti nga bagambye nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ku nsonga nga gweolina foosi eri gye wakula omanyi nga yekutawaanya, osaasiranga omuntu gw'olaba agenda mu kyaki ku makya. Ekyamuganya okukkiriza obusiraamu ini jeno kyekiganye ggwe okumanya nti oboosi endabirira yaabwo mu Buganda ekujja mu busiraamu. Anti omukazi oboosi obumanyi? Omanyi oboosi kyeki? Buluma omwana omuki, kati olina ne bumuluma, oyo mukulu, omuto kyekiki? Babebi, omanyi enjanjaba y'oboosi? Oboosi omukyalo ow'olubuto ajja n'akwata kano akaana kagenda okuzzaako, n'akateeka wansi w'olubuto, n'anaaba nga amazzi gakulukuta ku mwana ng'awona obwosi. Waliwo omulala yazanyira nno mu maka gange, naye Allah yamugerera agange oba oleeta ebya shiriki ojja weegendereza, nza okuddayo ekyennyuma. Gamba omukyala mbu osimba simanyi akaddo, kati n'okanabirako amaaso ku makya, kati omwana ng'awona obwosi.
abantu basaala benjogerako nno basaaze baswalezi naye balina entegeera mbu ofuna olubuto amangu ng'ono omwana gozzaako alwala obwosi bali bakadde baffe bo twabasonyiwa bali tebamanyi kyeboogera naye mmwe tubavunaana kuba omwana okulwala obwosi ebeera ndabirira mbi oluusi bafuna embuto zikyawa abaana abato bekyawa olaba yekyawa neerabira yamuleeta mukazi w'olubuto muyinza owangaala omwaka gonna ogwo nga temukwatagana waka ate ng'akwagala nnyo naye nga yakukoowa olaba akoowa gwe omukulu n'oti okuddeeka nga buli wodde atandika kuyomba ate w'omwana okulaga tomuddamu ajja funa stress ate balina n'enkola nti wamanya ayinza okuteega kandufuna ajja kuntegeera nja mumalako emirembe nze nno ogambo gimmalako nzira nkooye yomba mwegi nga nvuddewo seeka newemba mpulira siyitaba kakati abaddu bangi nga basinza ebitali Allah tabaraka wa taala olwa basinza Yesu oba basinza Maria abo nno oboogerako baba bagala nakujjako muzindaalo bali abatudde tayogera ku bantu abo si mu bubi omuntu okusinza Yesu nti ye Katonda we oba okusinza Maria nti Katonda obulabe bwabalimu bunene kati okumuyamba yefe babagamba nti Yesu tali mbisinzibwa Allah yekka yalina okukola ki tulina abasiraamu abagamba zonna ddiini oli bawuliddeko abanga ategeeza nti nga olaba director wa Abdurrahman bin Auf owagambye nti alina akogedde politically nti ne oba temulese kwa Abdurrahman abadde tategeeza ekyo abadde ategeeza mubatwale kwa Abdurrahman agambye nti mubatwale mugalinga kyategeeza mutwale kwa Abdurrahman ewa Kasawo kati abaddu balowooza ne mu ddiini bikola mbuba tosinziriza mu Busiraamu osobola okusinziriza mu ddiini enki mu ddiini endala bw'obanga oli musiraamu naye nga enzikiriza yo ku mutima bweri nti zonna ddiini twantuka maaso ga Allah nga bebaali ku biki bebaali ku bituufu yongera okusaala kubanga siffe tuvunaana essala naye wandisaalira obwereere bw'obanga oli musiraamu nga n'eddiini endala ozikkiriza nazo nki otoyinza kikkiriza nti ezo eddiini zonna kuba eddiini zisiniya muzo ddiini y'Abakatuliki eyo siniya Banasara nozo n'Abaprotestanti kuba Abaprotestanti bewaggula ku Bakatuliki kati bano abasigadde bajja bawaguka kwabo bava kwabo naye ezo eddiini zaabwe zaali ntuufu era nga bw'oba oli Mukatuliki mu biseera bya Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu bano bandi mu Yudaaya ku biseera bya Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu kyabafuulanga basiraamu era nga Allah agenda bawejjana ku lw'ensonga nti baali Bakatuliki obuzibu bwajjira we wano kasita Allah yatuma omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bamuwakanya gwe tolaba nti bw'osoma Bayibuli erimu ebintu ebimu ebyogeranga ebiri mu Qur'ani golooza osobola okujja ku mizindaalo wano ne weegaana abantu abo tetubamanyi nako ne boga tetubitegeera okakasa bwe boogera ku Moses baba bategeezani bwe boogera ku Yesu babeera bagambani kati nawulirayo siyogera ne mbabuulira kye nawulira nti ate Isa ate si ye Yesu tekisoboka kati nedda mama wa Isa yani Mariam mama wa Yesu yani Mary enjawulo ndoza nnene nnyo wakati w'amannya gwe olabye nga Mary odisalako n'olimala nti Mariam baawukanye nnyo si be bamu mu bitabo byabwe Yesu mukyala ki eyali n'ennyina mwami ki eyabeera n'ennyina alyoka azaalibwe mu bitabo byabwe nedda ssebo si Yozefu towayiriza Yozefu mu bitabo byabwe akawala kamudaaza ako koolaba tolabanga tabu ng'obuwala obunaddiini kakuzoganya paka nga waddeyo amahale
Maria mu bitabo byabwe yataganya Yosefu, era Yosefu mu bitabo byabwe yajja kumweyimirira akavalinga kiri. Naye mu bitabo byabwe temuli musajja yawasa ku Maria azaale Yesu, talimu. Kati mukyaffe mwali, mukyaffe mwali mukakasa omukazi oyo si y'omu. Omukyala azaala Maria, azaala Mariyamu, yani ye Hanna. Towulirangako mukatuliki ng'atumye erinnya Anna Maria wangi Anna Maria bangi. Kati Anna Maria gwozaali ategeeza ati Anna ne Maria. yagatta amanyaga Hanna ne Maria yakuuma likodizi amazima agamanyi, naye kasita agaleeta agenda wambibwa abaki abasiraamu. Abasajja abo batugezezaako naye buno busiraamu si bwa muntu, busiraamu wa rabbul alamin. Kabatukane sente egamba twawule entamu Yesu si ye Isa. Bumuyita Isa muleetera balyo tutawaanya. Ebyaffe si bya kusala magezi. Ffe mu Qur'ani mwekiri nti gwe bayita Yesu ye Isa. Wa idh qala Allah, jukira Allah we yagambira ya Isa bina Maryam, wange Yesu mutabani wani, a anta qulta linnasi ittakhidhuni, gwe agamba abantu nti munfuule nze Yesu, wa ummiya ilahaini min dunillah, ne maama wange bakatonda babiri mu kifo kya Allah. Gwe bagamba bano mumanyi Allah nga embereze mu embeera ng'etabuse, nga buli muntu talina lugoye. Isinga ottawaanya wana abantu, era kati wetuli wano ffenna tuli bantu balamu, buli omu ayagala munne amulinaanye. Naye singa ab'engoye z'ebibombola bayimirira ku nsonda zino, ekidumusi gye kiva tomanya nayo, naye nga si sayizi yennene, si bukodyo bwayoresezza kyambalo. Ati Allah buli omu ku kiyama agenda mwambula. Wekibanga ekikuwaga lugoye, teri lugoye, ayina oba olina amaanyi mangi, omusajja n'akugwikiriza mu kinaabiro nga wakawanika tawulo bw'ati n'agamba Musa n'agamba ntya, wallahi oyogera byagamba mu oda nga tokyamizaamu n'ekimu. Simanyi maanyi gye galaga ng'ogyemu engoye oba galaga wa ya Rabbi. Wallahi Allah agenda kuyita Isa ibuni Maryam wa Rasulallah, amugambe jangu wano, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, yegwe agamba bano nti munfuule Katonda ne maama wange. Kati njala babuuzaamu, woba wano nga ogamba nti Yesu Katonda wanika omukono, bw'oba oli wano ng'okkiriza nti Yesu Katonda ansaba ku mukono gwo, oyinza obba wazesulirako mukama w'omwana n'ogwa bugwi mu ddalusu. Bw'oba oli wano ng'ogamba nti Maria Katonda, nawe tuyamba wanike ku mukono. Kakati mubatudde mu hadhara eno temulimu kigambo ekyo, si bwe kiri? Kati lwaki mu Qur'ani mwekiri fere tukyogera? Lwaki Allah kiteeka mu Qur'ani? Kati abakatoliki basoma Qur'ani, ate abalokole yabiteeka mu ffe abasiraamu tunyonyole abatali basiraamu nti oyo gwe muyita Katonda si Katonda, ate si mwana waani. Wetubyogera bino nga mukozesa amasimu gammwe, nga mujja mu comment section nga mugamba Seeko badde osomesa bulungi, naye muleke abantu ab'amadiini amalala tubaleke, gwe aya zijje mu Qur'ani. Gw'owulidde njogera ebitali mu Qur'ani, ffe tuyamba bo. Gw'omanya obuzibu bagenda okusinkana nga basinkanye Allah nga tebalina shahada, nga basinzanga Yesu. Oyo nno gwe basinzanga agenda beegaana eno Qur'ani, agenda kubeegaana. Nze wembeera bo empulire eno aya ku muzinda, nkeera ku makya wa imaamu nyingiza mu busiraamu tuli biraba. Yagamba Isa ibuni Maryam qaala, agenda gamba Allah subhanaka wa yawkana Allah ma yakunu li, tekiŋwanirangako an aqula ma laysa li bihaqqo, kwogera bye sirinaako mugabo. Tekiŋwanirangako nze Isa, gwe bayita Yesu,
kwogera bye sirinaako mugabo. Yagamba nti inkuntu qultuhu, singa nakyogera ekyo kye banjogeddeko, faqad alimtahu, wandibadde ero kimanyi. Olaba nabbi ba Allah bamanyi Allah. Omanyi lwaki otuli wano muhadhara eno mulimu abalina irizi, naye omanyi lwaki bamanyi mbu Allah tamanyi. Wallahi wanika omukono nga irizi eri mu kiwato kungulu ku lugoye. We want to prove the matter. Wezo kati mele waseka emotional speakers eyange yino situka tugirabe. Ekikwesa irizi munda oli akimanya eriddiruye na musawo, hata ne Allah tabikola ki tabimanyi. Gwe njagala ombulire ko bulemu atambulira makubo gage. Omuntu afuwe mindi amanyika mangu. Ndikunti afuwe mindi la wallah, era abamu tumanyira kumukka kati naye kipite mpulire mindi tomanyanga afuwa mu kiwanyi. Olengera akaliro bekweka ekibekweso kimanyi mbu Allah takola ki. Awala ya'lamun, tebakimanyanga. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Suratul Baqara, Allah yagamba tebakimanyi nti mmanyi bye bakola mu kyama ne bakola mu ki mu lwatu. Balqis yali musamize era nga gyali wala nnyo n'obufuzi bwa Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam, naye yali ali awo nga Allah aleese hude ye yajja ne Balqis asamira basinza njuba. Balqis hude netwala lipooti wa Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Ne Nabbi Sulaiman era kwa response ku kikolwa ekyo yagamba nti tebakimanyi nti Allah amanyi ebyekwese mu ggulu n'ebyekwese mu nsi. Ate Rabbul Arshil Azim kyeneza mu point eno, Nabbi Isa bw'anaaba yanukula Allah agenda mukakasa kino kyombuuza Allah nkakasa okimanyi, nze sibagambangako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yagamba innaka anta allamul ghuyub, Allah gwomanyi ebyama. Ma qultu lahum, sina kye nabagamba illa ma amartani bi, okujjako byewandagira. Yamulagira bagamba ki? Ani ibudullah, musinze Allah. Rabbi wa rabbakum, ye katonda wange ye katonda wammwe. Abange baganda bange basiraamu, abasajja n'abakyala, bamaama, basenga, bataata betulina mu famire zaffe abatali ku ddiini busiraamu, ekituufu shayitaani yabatomeza ng'ekyebbeeyi gy'oli kumugamba bigambo bino nti bannange Yesu nno gwe mwesibako, ate weewunye sina katonda, ate si mwana we. Oyo Yesu nabbi waani? Nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Bw'obanga otudde naffe wano nga byenjogera bikukanze, bwe weekanze n'ogamba nti wa babaleke, oliye katonda waabwe waffe Allah babanoonyako ki? Eno hadith ogenda giddawa an Ubadata bun Samiti radiyallahu anhu qala, Ubadata mutabani wa Samiti Allah musiime yagamba anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, yagamba omubaka wa Allah ebyengana emirimu ebeere ku ye, man shahida yenajulira annahu la ilaha illa Allah, amazima ddala teriyo katonda mutuufu wa kusinza okujjako Allah wahdahu omu la sharika lah, talina kimwegattako. Bw'oba oyagala luzaalo yekka, teri yalugaba mulala. Abanoonya obugagga yekka, togende ono w'ennansana. Ennaku ezo amajini gamutuma ku lusozi, n'awalampa ku lusozi ayambadde juba, atuyanye awekeera nagamba rabbana atina fid dunya hasana, akutta obusente mu ngalo, amiina ndi eno mbasabira muleete emitwalo 5 mbawe ebiri egy'omukisa. Oyo maafi ne Salumaani wange oyo myaka 5 amuyita 5 mpemu 2
kansigaza 5 beera nezo mukisambe ne sali mukisangaze nyingi yenna akakasa nti Allah ebikolwa byali yekka wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu chamazima Muhammad mbaka wa Allah era muddu wa Allah era mbaka we wa anna Isa abdullahi wa rasulihi era mazima Isa muddu wa Allah era mbaka we gwaita Yesu wa kalimatuhu era kigambo cha Allah alqaha ila Maryama yasseri Maryam wa ruhu minhu era omwoyo gwa Isa gwaveri Allah wa anna aljannata haqqa nejjana ya mazima wa anna an-nara haqqa nemulyo gwa mazima adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min amalihi Allah agenda muwe jana nga tafudde ku mirimu je yakola emeka akola yakalimu akalalaka nagatta ku ebyo 5 Allah namuwe jana kakati bwoba ogamba nti bali baleke ne Yesu waabwe anti Allah ombaka wabadde amuleeta sallallahu alaihi wasallam amulesa atugamba bw'obeera mweno umma n'okakasa amazima nti Yesu nabbi era mubaka so si mwana waani wa Allah jalla jalaluhu Allah agenda kuwejjana ekyenyume kyekyo yenna ali mu umma eno ng'agamba nti Yesu Katonda mwana wa Katonda yagenda muwa muki innal ladhina kafaru min ahli alkitab amazima ddala bonna abawakanya Allah okuwakanya kuno kwajjawo oluvannyuma lw'okwati baali bakkiriza abayudaaya n'abanaswara okukafuula kwabwe kuli luddawa bawakanya nabbi Muhammad sallallahu kye yabaleetera nga bo bagamba nti Yesu mwana wa Katonda Yesu Katonda Allah n'agamba bonna abakafuula min mubo amakulu waliwo abasigala ku bukkiriza waliwo ababuvaako mu bayudaaya n'abanasara yagamba nti wal mushirikina n'abashiriku abagatta ku Allah n'ebintu ebiki ebirala kakati nno otogera abashiriku obwongo buddukira mu ssabo direct eriyo n'omushiriku ng'ayambadde ekikaaya ng'ayambadde n'enkofiira ng'atunda ndeku obalabakabo atunda ndeku mindi amaliba g'ensolo enkambwe amasonko g'amakovu amajja mazizi wabalabako batoola salaamu batekawo n'obusuwa mu batundira n'ebibbo kati ffe tukyamira ffe ekitukyamyawo notukobwa salaamu tuba twagala kibbo hajati naam kyameka ekyo nakati ate seka gwe mindi ojagaza ati nedda ngamba kibbo omulabye akimanye mindi si yammwe ayina baziteerawo bakasitoma era yagamba nze bino sibikkiririzaamu naye seeka bagula ebintu ebyo wano oyo golaba atabikkirizamu naye nga babigula nnyo wano yakyawa mujja we n'akyawa na buli yagenda ku mukolo yasonyiwako omuntu ogwo baawe gwe nakusonyiwa kuba gwe namunsagwe ne kakubira enkuyege zijja kuntegeera ekyakukyayisa abawerekera kiki be baleeta ettaabu ekikutuuza mu kaduuka katunda ebyawongo kiki ng'ate gwe oli munnatawhiidi n'abo bashiriku naddala nga wayogerako naye n'ategeera nti ekyo kibi kati ng'abazze wano leero bwaddayo n'akaggula n'atuulamu ng'aluguddemu bwaddayo n'ayimirira ebbali n'agati mu bifulumya byonna ebyo ekibbo kireke ekibbo tekirina buzibu nakyo ekirala aja ati batonda naki n'ensuwa bateekawo ki ekirala emumbwa n'amayinja gakuuta enki nkyakya mbalagirira gye biri naye tebijjikayo wabeerawo n'emmindi ati n'embugo n'ebirala kati Allah agamba nti abakafuwala mu ahli kitaabi wal mushirikina fi naari jahannam bamuliro jahannam khalidina fiha bagenda gubeera mu lubeerera ulaika hum sharrul bariya mu bitonde byonna Allah kyasinga obutaagala be bantu abasinze ebitali Allah Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu gwe bayita Jesus y'omu ku bannabbi b'owekitiibwa Allah bweweetaaga okumanya ekinene ennyo kubanga yennyini aba umma eno bagenda mu jjana ku lulwe ate era yennyini aba umma eno bagenda mu muliro ku lulwe gwe kasi tokkiriza nti Yesu Katonda
mwana wa Katonda jahannam direct. Bw'owakanya nti si Katonda era si mwana we, oyo nabbi waani, wallahi ogenda mu jjana kasita ogoberezaako ebigobererako ebirala. Kati mmufunze omusajja oyo gwe bateekedde amazaalibwa, kozi bamuzaala nga mmeka? Nga 25 ani Desemba. Bameka abakkiriza nti bamuzaala kwa 25 Desemba? Tewali. Bani abakkiriza, bani abawakanya olunaku olwo nti si lutuufu? Ayi Allah bagonze n'atawakanya wanike aneesootinga. Allahu akbar. Nsaba Allah kituweeko obusobozi. Okimanyi nti olunaku olwo nange ndiwakanya nti 25 Desemba si lutuufu, omusajja oyo si kwe yazaalibwa, ate yazaalibwa si mwana waani? Uliya step ey'okubiri. Kati buuza, sinze buuza, ani atagenda kugula mmere ennungi gy'atatera kugula ku lunaku olwo? Olabye emikono gy'abaana b'amasomero ne bakitaabwe abatonotono. Sibuuzizza bannaye, temuwanika, mugenda kuleeta obuzibu mu umma. Abatagenda kugula mmere, emikono nendo tufunyeyooko, okitegeera? Kati emikono wegigenda okubulira ddala ani ataalye emmere ya lunaku olwo nga bagimuwadde. Towanika bannange, towanika, kubanga oyinza okugirya nga weerabidde tewawanika. Ate emmere yeriko ebizibu bibiri. Esokera ddala etusanga mu mbeera ey'obwavu, nga mayiti za muwogo zikoze paleedi mu nnyumba. La ilaha illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam, tolabanga taabu nga Allah kugezesa na mmere eyo gye tuyita ennungi, ng'ate oli kusuwaddiru nti gwe gy'olina kyennyume kyeriwa? Kyennyume kyeno. Ekyo si kimu. Era wallahi wano wobuuza nti ani ayinza ogigaana? Abasiraamu bawerako nti nze ngigaana, naye mukadde k'emmere eyo yennyini ngezze bayinza ogyeta nga sinambikeko enkoko ekukunadde nyama tokeri unyakawoowo nojjayo essimu sooka kubira owaddaawa Seeka Kivumbi emmere ne ya Krisimansi haram gireke togirya. Bagayi bagizeeyo giyiwa bagizeeyo. Ankubira imaamu wange, basajja bano nabalabye ng'ebintu byabwe bakalubya eddiini n'okubira imaamu. Imaamu emmere eno nti anti tulina kyetuyita dhalula, tulina dhalula. Kati osobola odirya woba enjala ekuluma, woba toli bubi, gireke ne togimulaga nti ogirese, gikweke. Basiraamu bannanga ab'ebitiibwa, temumanyi kabenje kali mu lunaku lwa 2 mwezi. Gwe woomerwa mmere, okola magoba, aba taxi transport omukusa emirundi ng'ena nga basapootinga buzito bwa 25. Temumanyi kabi kali mu lunaku olwo mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Ate ffe tulowooza nti Allah agenda tugaananga ebintu nga taleeseewo bigezo mu byo. Babbanu Israel Allah yabagaana okuvuba ku lw'omukaaga, si bwe kyali? Omanyi kye yabakola? Mane Allah entebe mwatudde tusaba ayongere tusaasira, bw'atakusaasira toyinza kumuwona. Allah kye yakola babbanu Israel okuleetanga ebyennyanja ku lw'omukaaga. Dwe yabagaana lwennyini, nga woba oyitawo webengeke kumanya n'amannya ekuwa n'essalaamu, ya Musa salaamu alaikum, neddayo mazzi bye bakola nga ne ku lukalu kipoerawo, naye nga balina etteeka erigamba tovubanga ku lw'okumeka. Wallahi Allah yakibakola ku lw'okutaana ekiro nga zijja, ku lw'omukaaga olw'eggulo nga zivaawo. Kuba banu Israeli mu wiiki engege zaakunoonya
kulwomukaaga zireeta zokka tusalire Allah maki nga baleeta katimba ku lwakutaano nga bakateekayo nga bagenda ng'abuuza munne mbubye ku lwamukaaga mbubye ku lwakutaano ninawe kirabo bulayi ku lwakutaano kati tuvubye lwamukaaga nga bagenda ng'okudda ku sande ng'ekiri mu butimba ng'obutimba bukoze eki yali fitina nga Allah abagezesa musobola okuleka engege yadde muziranye kuba nazigaana fitina ekomyewo olina emyaka 2 mwegi buli Christmas ogirya Allah akomezaawo Christmas enki mu mbeera y'ekonome ennyama ogiraba ku mikolo ate basobola kusavinga bagenyi baki eva golimba bagenyi bato yadde olina emyaka mingi kati Allah alese ekyennyanja ku lwomukaaga nga 2 mwezi Allah akukebera ogenda kirya ogenda kukireka oyo mukyala ali atambula nga tumaliriza yali mbeerera atuuka ebbali w'omuzikiti Jibril emutayiza efaanana ng'omuntu emugamba nti agigamba oba otya Allah ndeka emugamba ndi mubaka avudde waani ewa Allah ekindeese gy'oli kuwa mawulire ogenda zaala omwana omulenzi n'agamba ngenda kuzaala ntya nga siri mufumbo siri malaaya nemugamba Allah amaze okukisalawo ogenda zaala omwana muki mulenzi era yafuna olubuto n'azaala omwana omulenzi kati eyazaala mbeerera agenda kugamba ati abantu nti nazadde omwana era mu mbeera bweti ne bweti wallahi kyamulemerera Allah n'amugamba bw'otuuka we bali tobaako kyobagamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumaliriza abadde alina amatu kyogatumye ekirala gakomyewoko wano Allah alina byakugamba wallahi newandibadde gwe saka Abubakar siye mwogezi tulina mukono wano to kumbeera Mariyamu gye yagwamu nga toyinza kuginnyonnyola wallahi yali mbeerera munaddiini adaaza abayaye abagamba mahale galiwa nga buli omu amutaddeko amaaso alabe katulabe tekanaabeera katukalinde bali awo tebaalaba na lubuto nga Mariyamu azena mwana yagamba Allah nze ngenda bagamba biki Allah namugamba nti ensonga nze nazitandise nze ngendo zimala bw'otuuka we bali tobanyega onolwa akagamba ak'amagezi ng'owulya ebigambo bino bw'ogwanga mu nsobi oba wagikoze wate wagikoze eki kendeeza ku bigambo mukaddeko ebizibu lw'oyogera okola ensobi Mariyamu Allah yamugamba fa in tarayinna min albashar aya wegamba bw'oba olabye omuntu yenna gutugeza n'omugamba ekigambo neki bagambe nasiibye okwogera sigenda kwogera nammwe bamugoberera batuuka awaka azze ne bebi buli omu ava ayogera binene Mariyamu kitawali musajja imaamu nnyoko nga mukazi mulongoofu kino kyolese nga kinene maama oti yali malaaya bwe bamufukirira ebigambo Mariyamu nadduka kusinzira ku Ibuni Kathiri nadduka nayingira ennyumba bamunonayo vaayo bwe bamufunza amanyi Allah abaana akola takeera yenna asaba edduwa z'obugagga kanyasaba naye ogenda gaggawala ddi birekeraani wallahi oyinza oba ogenda gaggawalya mukoddomiwo ate owookusatu nga bano bakoddomi ababiri baavu banno bameka mwenna mulinze owookusatu ajje abajje mu bwavu Basulaiman tekakayiwa Allah akusaasire kakati amugamba kola ki sirika Mariyamu mu kaseera ak'obuzibu Allah amuggulirawo olwenda amugamba nti kati bonna bamaze okuggwayo bwe mbadde njagala songa ku mwana mumusaaga wallahi abasajja bano abali mu makyaki kino ekizibu kyagwa kuba kitaabwe nabo kyabatomera olwaleero baali bakyaleekaana mwetenda butasirika omanye abantu abangi tebasirisika wallahi bebi yabasirisa fa asharati ilayhi nasonga ku mwana ne bajjula gwe otusiriwaza gwe wayenza osonga ku mwana anti omwana tayogera baali bakyaleekaana qaala nabagamba inni abdullah siri mwana wa malaaya mmwe nze ndi muddu wa Allah atani alkitaba waj'alani nabiyya
ampadde ekitabo injiri we naba nkuze nja kibasomera ate ndi nabbi ezo kirasi 2 abongera yabawa ebintu nga 4-5 bwe yamala okwogera bwana wasajja nze mbapita ku church mbasasira nga banono Allah abagezesa bava mu group says nakati wallahi zikyaliwo emu yagamba mwe manya abantu balaba abantu bavunula bye batayogedde yabagamba inni abdullah ndi muddu wa Allah atani alikitaba mpadde ekitabo wajaalani nabiyya era ndi nabbi kati kobo gwe omanyi nti ono Katonda yagadde kutweragira mwana obawulira genda musatu Maryam sura ya 19 Allah yabalipotinga nakati bakyakyogera kabalira ati ate Katonda naawe naaba yenkana bwatyo huyo mwana wi yagadde mutulaga awo bameka kabalala naye abanaddiini n'obulogo akana katuloze bagamba ddogo wallahi abatono nnyo nga ffe abali wano mukono yonna ffe abali wano ne bannaffe abatinya basigaddeyo abatasobodde kujoola ebizibu be bagamba omwana wabadde ayogera agambye inni abdullah ndi muddu waani tagambye nti Katonda si mwana we agambye ndi muddu waani yensonga egendo tugaana okuza Christmas nga twawukana kubali tebayogera ffe tunyweza kino kyeyayogera nti kubakuliza Christmas nti mwana wa Katonda si mwana we muddu wa Allah era muki mubaka we kati yenna agikuza yegasse ku groups ziri 3 bagamba nti mwana wa Katonda baliyita dogo bamuyita Katonda nze sikuza Christmas sigenda mu church kasita ofumbe emmere y'enjawulo nga mu mutima okimanyi nfumba ki Christmas aseka obuzibu nina abaana bange bawanka seka kayo yatuyise wano sikumata atuwadde ekinja ku sawa 5 nze amajega ngatuuse ddago okuttaka ne mu bbanga obedda gansazeekaawo tata sweet kasita omwana akusaba obuntu obwo enjala ebe muluma tata sweet tata amazi tata cake obedda mbaddamu obugambo obugumya omutima ganti temufaayo enteekateeka egenda muki tata sweet ayenoona amannyo osanga ne muzeeyi ayabise muzeeyi wayabika aba ne excuses mbazzeemu paka seeka lwajjudde emmere era sebo banzizeemu era kati nnoonya bya badda mu birala munoonye bye mugamba abaana bammwe ebirala nga si bakuliza Christmas mu maka gaabwe kitange yanga nogenda ku Easter okukyakala n'emikwano gyange nemuga ne taata wankimisiza bane muzeeyi yali mugezi yagamba omuweza amazzi gembagambye nga mugenda wallahi twasomba amazzi bwe gaawera n'agamba maama tebavaawo nga sinnajja twagenda okudda lutesemeyo tata agenze maama n'agamba tata mwagambye amala kujja yadda kiro nanyiga nabitegeera nkuze yali antaasa kuba nanzikiriza 2 nga Allah atwagaze nzikiriza etya nsaba Allah nzinamu atujjule nga tuli basiraamu atunazeemu obukaafu mu mitima n'embikolwa n'embigambo nsaba Allah atuleese nga tuli balamu atuze nga tuli balamu atujje mu njaga y'obwavu atujje mu njega y'obwavu atuwonye obukafiiri atuwonye obushiriku atufule emikwano gye atuteeke embaddu ng'eddiwaza bezaanukulwa wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah nebaza abatesitesi bakadde bange mwenna abampadde omukisa okwogerako erero okuŋŋaana luno okusingira ddala nebaza Allah ansoboseza okuyisawo ebigambo bino saba Allah abituwemu obulungi bitugase fi dunya wal akhirah subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.